Setaani teyeetaaga kubanga omuwalana, Setaani teyeetaaga kubanga olina kye wamukola. Setaani wattima eri ensi eno. Setaani ye teyeetaaga kubanga omulabikira bulungi. Setaani tasiima. Toyinza kugamba nti nze Setaani andaba alabako bulungi. Nedda ssebo. Kaate bwe muba abakristaayo kamba bategeeze abakristaayo we muli. Abakristaayo musabe nnyo kubanga maanyi Setaani gakozesa nga atulwanyisa. Bw'aba alwanyisa abatali bali abalala fe ateekamu ddabo. Ateekamu amaanyi maki kubanga abantu abali ku nsi eno abaakakasibwa abaasalibwa ogwakalabba abagenda mu geyeena bali babiri bokka, ye Setaani ne bamalayika be. Abo bo bamaadde okusalibwa ogwakalabba era bagenda mu geyeena. Kaakati bw'aba agenda mu geyeena, Setaani agamba sigenda nzekka. Kyova olaba alina oluyimba lwayimba mu ssabo. Kasenyanku yeewalaawala n'enkuze ku mugongo zasenya ze zirikola zitya? Asenya ayagala atukuŋŋaanye ffenna atuzinge katwaliro dawa geyeena. Ate Setaani ajooga ayimba n'ennyimba ezirabika ng'ezivuma naye ng'abantu basobola kuzitegeera. N'otuuka mu ssabo n'oyitirawo omwana ono alagula mu ssabo n'omuyita jjajjaawo. Naye ono omwana si g'oyita jjajjaawo, oyita Setaani. Era naye n'akuddamu nti omuzzukulu, kubanga Setaani yatusinga ffenna obukulu. Bw'otuuka mu ssabo n'alyoka abagamba nti ebyereere byange mukole mutya. Ekyereere okimanyi? Ne bakuyita ekyereere era n'odya. Ono omuntu mu kanisa oyinza okumugambako obugambi gundi simulakaawo omwana wayiyo omukyene gati baŋŋambyeko sijja kudda. Naye mu ssabo Setaani akugamba nti wooviiridde ku Katonda eyatola eggulu n'ensi n'ensulo z'amazzi n'omuvaako n'ojja eno, nze yasalibwa ogw'okufa agenda mu geyeena. Oli kyereere, ekisassalala, ekifongoloosi. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, Katonda yatonda ensi eno nga matiribona. Enteekateeka ya Katonda mu nsi eno yali tefaanana bweti. Katonda yali ataddewo ensi eno bassebo ne bannyabo nga yakubeeramu essanyu, ng'omuntu si waakufa, ng'omuntu si waakulwala, ng'abantu bagenda kubeera mu bulamu obulungi. Lubereberye Sulemaani 2:26. Soma mukadde yangu amangu mangu. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Katonda yatonda ensi eno mu nnaku 6, n'atonda omuntu n'amukwasa eby'obugagga byonna abifugenga. Setaani olwaleero agamba, aleeseewo enjigiriza egamba nti Katonda si ye yatonda omuntu, eyo mu sayansi bwegamba. Setaani agamba nti no, Katonda si ye yabatonda, omuntu yajja afuukafuuka. Yava mu nkobe, enkobe yajja n'ekula, kale n'etandika okuyimiriza amagulu gano ne gavaamu emikono, n'esirabangayo ndala yali evuddemu omuntu. Emu ye yavaamu. Bw'obuuza munnasayansi, kakala ate enkobe taata yavaawa? Tasobola kutegeera. Njala bategereze bassebo ne bannyabo. Lubereberye Ssuula 2:15. Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Edeni. Wulira. Alulimenga alukuumenga. Si balwise. Katonda yatonda omuntu n'amuteeka mu lusuku Adeni alulimenga alukuumenga. Mu Adeni mwalimu ebibala. Ate Adamu teyalinyanga muti. Yatuuka ku muyembe, bw'aba ayagala kulya ku muyembe neguka negweweta bwe guti. Olowooza mbu yawalampanga ebyokubino bye mutawaana nabyo, bino bye mutawaana okuwalampa bya kibi, nova mu ovakedo n'ogwa. Ebyo tebyaliyo ssebo. Yatuuka ku ovakedo n'agira ati ovakedo nekka bweti.
ate sebo naye yali muwanvu ng'alina futi 14. Naye yali muwanvu naye omutwe guba muwanvu nga gukka ng'anugako byayagala nga gukola gutya ate n'abitereka ennaku z'ayagala tebigenda kuvunda. Zino envunyu za kibi naawe. Obulamu bwali bwa mulembe, obulamu bwali bweyagaza. Kambategeeze bassebo ne bannyabo, Setaani bwe yalaba ng'omuntu ayingidde mu bulamu obulungi, Setaani n'ajja n'asula omuntu. Tusoma mu kitabo kya Lubereberye essula 3 olunyolo olusooka mpaka ku lw'omukaaga. Speed gyakwesa dakika 3. Agamba n'omusota gwali mukalabakalaba. Omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne kugamba omukazi nti bw'atu bw'ayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Oba Setaani yali yakisomawo ekyo. Setaani mukalabakalaba. Bw'akusanga muwala gwe ng'omaze ebbanga mu kkanisa nga tofumbirwanga ti kozi baakugamba nti tofumbirwanga. Ofuna afumbirwanga aba Seventh Day bokka. Ogamba ye wamma kikola kiti ekyo. Owulira ekibuuzo nga bwe kirimu. Setaani amanyi naye abuuza. Omukazi agamba ki olunyiri oluddako olwokubiri? Omukazi n'agamba omusota nti ebibala eby'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatako muleme okufa. Ekyo kyokka omukazi kye yaddamu, ne bw'ataaliridde ku muti yali amaze okwonoona. Katonda yabagaana okukwatako nedda. Ebitabo bigamba nti ekyo kyokka omukazi kye yayogera nti n'okugukwatako tuleme okugukwatako yali amaze okwonoona. Naye wulira Setaani nga bw'ali omugezi. Bayibuli egamba wabula ebibala eby'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatako muleme okufa. Omukazi yaddamu. Njagala onsomero olwokuna owulire ekizibu we kiri. Omusota ne gumugamba omukazi nti okufa temulifa. Okufa temulifa. Okufa temulifa. Kambabuuze, mwali muwuliddeyo abantu abayigiriza nti omuntu bw'afa tafiira ddala? Omusumba eyasooka okuyigiriza ensi eno nti omuntu bw'afa tafiira ddala ye Setaani. Kankiddemu, omusumba eyasooka okuyigiriza ensi eno nti omuntu bw'afa tafiira ddala ye Setaani. Kati abantu be muwulira abagamba nti omuntu bw'afa tafiira ddala baani? Omusajja n'ayimirira ku ntaana ya munne n'agamba nti ono tumugalamiza naye ali mu lubu lw'abeesiimi. Nabuuza munaddiini omu omukuukuutivu ne mugamba ddala okikakasa mu mutima gwo nti omuntu bw'afa tafiira ddala aba agenze mu bulamu obulala? N'agamba ye. Ne mubuuza lwaki tofa? Wano mu COVID babadde bambala obukookolo bannaddiini mbadde mbalaba. Babadde babwambala obukookolo nga ne sanitayiza bamukola batya? Kiba kitegeeza tebaagala kukola ki? Wano balinawo mirembe ki? Lwaki tebafa ne bagenda mu ggulu ne beesiima? N'okudaalira munne eyafudde mbutukalamiza omubiri gwe naye omwoyo gwagenze mu kwesiima, ogwo toyagala gwesiime. Lwaki gwe tofa ogugwo ne gugenda? Kati nina katikisimu wano ndizibasomera. Katikisimu ya Sekiriba Kyattaka mpawo atali kyebika egamba nti Katonda yagenda okulaba ng'eriyo abantu mu nsi eno nga si bakozi ba bikolobero nnyo naye bakolayoko ku bibi ebitonotono bye tuyita ebibi ebyekisa. Ebibi ebyekisa Katikisimu y'Abasooka n'Amasalaakalamenti egamba nti ebibi ebyekisa
ekibi ekyekisa ekibi ekyangu kugamba kitali kyamaanyi nnyo. Gamba omubbi najjeka n'asangawo embuzi 3 ng'emu eriggwako nagati eno eriggwako. Bambi naye alabika ajagala. Naye kati eno seddume kajemba ntwala. Kati ebibi ebyengeri eyo si bibi bizibu nnyo, bya kisa. Oli n'akwana mukyala wa munne n'atamutwalira ddala, n'amugamba ddayo ewaabalo tunalabagana enkya. Ebibi ebitonotono bwe bityo njiina wano katekisimu ndi gye basobera. Kati mbu omuntu bw'afa n'ebibi ebyo ebitonotono, mbu eggulu Katonda agenda okulaba mbu omuntu oyo tagwana kugenda mu geyeena kubanga teyakola byamaanyi nnyo, ate tagwana kugenda butereevu mu ggulu kubanga si mulungi nnyo. Mbu ne bateekawo ekifo ekirala kye bayita purgatory. Kati omuntu abeera eyo mbu kirimu ebbugumu. Katekisimu njirina sekiriba kya ttaka. Mbu ekifo kirimu ebbugumu mbu n'abeerako eyo ng'omubiri gwe omwoyo gwe gubonerezebwamuko. Kati bayinza okukebera ebibi bye nga si byali bingi nnyo ne bamusalira emyezi 3 bwe gigwako agende mu ggulu. Kirabika purgatory eriraanye eggulu. Naye bassebo njagala mbategeeze Katonda alina ekirungi n'ekibi. Omuntu bw'afa taddamu kutegeera mpaka Yesu Kristo bw'alidda. Wano wenyimiridde waliwo byebaziikawo. Wano bwedda nenya ku mitwe gy'abantu wano. Naye tewali ayinza nga nti naye musajja gwe lwaki otulinnya. Era mwana wange sinajja mu kanisa eno nze nali nti omulambo kubanga bali banjigiriza nti omuntu kasitaafa asigala akulaba nenga nti kakati nga neeraliikira nga newe tugenda mu kuziika bwe tugenda ku kijja saagaana kuyimirira ku malalo g'omuntu saagaana gasembera ayinza okunyiigira. Naye kati n'okutuula ntuulako nyinza n'okusula kuli bwe kiba tebampite musezi kubanga tewali makulu. Bassebo olunyo lw'okuna luga nti omusola ne gugamba omukazi nti okufa temulikola ki? Temulifa. Tufa tetufa. Tufa. Setaani mulimba. Tuduse mangu nnyo olunyo lw'okutaano. Kyavudde agamba kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Tulinga Katonda kati. Setaani nze yantama ate gwe waliwo no gwe banasanga bamukuba embooko wali ku kisaawe ky'e Kasangati baakufunye obubooko bwabwe ne babukutula bali mu kukuba Setaani. Setaani mukuba embooko bwe bamala ne bamulinnyirira. Setaani mulinnyirire. Setaani mulinnyirire. Setaani mulinnyirire. Aga nti bambi nenyimirira kaone nga nti kati yaluwa gwe balinnyirira. Njagala mbategeeze bassebo ne bannyabo Setaani yeeteeseteese ensi eno okumaamirwa obulimba. Era gwe musajja gwe naawe omukazi gwe tuteekwa okukola omulimu gwa Katonda. Ensi neeva mu kizikiza, ensi neeva mu bulimba netegeera amazima, ensi neeva mu kusinza Setaani nesinza Katonda. Kyova olaba Bayibuli egamba, olunyiriri lwaffe lugamba mugambe abantu basinze Katonda yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo zaaki amazzi. Kiseera ky'omusango kituuse. Olunyiriri lw'omukaaga lugamba omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi n'anoga ku bala byagwo n'alya n'awa era ne ku musajja we naye n'alya. Ebizibu bizze. Ebizibu ebyayingira mu nsi eno byava mu kulya. Okulya iti naye abantu bamaliridde okuzikirira era lwakulya. Mukimanyi kyo abantu beewaddeyo balye banywe bazikirire period. Omuntu okumujja kukulya. Era waliwo yaŋŋamba nti naye ewamwe wali badde walungi naye kantu kali sigala nkakoze nkagira so nsigala ngirako kyalyako
awuliranga okulya kwe kumusingira ebintu byo. Ensi yagwa mu buzibu lwa byakulya. Era kambategeeze ekimu ku bintu ebisumbuwa ensi eno kulya. Kyetegereze ng'oli ku mbaga ojja otegekayo omukolo gumu gamba otimbe olete emmotoka ez'ebbeeyi nga ze mugenda okutambuliramu, leete kwaya kati ng'eno eyambadde ebimasamasa, byonna mubiteekewo munyirize ebintu. Tuuke essaawa 9:30 mugamba abantu bannange n'embaga teri komoni kubanga teriiko byakulya. Abantu basanga ayitebo nga teriko kyakunywa basooka kwesika mbaga kyeno birabika binajja luvannyuma nga bwenyirira bwetesobola butabaako byakulya na byakunywa. Tebakulimba nti abantu ku mbaga yo babaze kulaba nnyo omugole. Gwe bagambe nti wali byakulya ssaawa 6 obakola ensobi okulya kwe kuba kusooka ng'omugole tanajja ojja kumwerabira. Kubanga abantu bategeera nnyo okulya. Era twegendereza okulya basebo ne banyabo. Lubereberye sura 3:16 mpuzayo eddakiika 12. Yanguwa. Kyavudde agamba Lubereberye 3:19. Muntu yozo mu maaso go mw'onooliranga emmere. Owulira ebizibu bizze, muntu yozo mu maaso go mw'onooliranga emmere. Okutuusa lw'olidda mu ttaka. Okutuusa lw'olidda mu ttaka. Kubanga omwo mwe waggyibwa. Kubanga oli nfuufu ggwe ne mu nfuufu mw'olidda. Kaakati ettaka n'eggulu byanjawulo si byanjawulo? Omuntu Bayibuli egamba nti gw'olima okutuusa bw'olidda ogenda kulya ng'otuuyanye okutuusa bw'olidda mu ttaka. Bayibuli tegamba nti ogenda kulya ng'otuuyanye okutuusa bw'olidda mu ggulu. Ye bwe tubanga abantu abafu abalungi bagenda mu ggulu, kati ate Yesu anona ki? Yesu anona babi? Yesu anona batemu, anona babbi, anona batuukirivu. Kati abatuukirivu baba bafa nga tanaba nakujja ne bamusangayo aba akyaliawo nga bazze. Olaba Setaani nti abajjawo okudda kwa Yesu omulundi ogwokubiri bw'ayigiriza nti omuntu bw'afa tafiira ddala. Tusawedda mutaka. Ekibi kirese ebizibu bingi nnyo basebo ne banyabo. Ekibi kyafuula omwana w'omuntu okubeera nga takyali mu nsa. Yeremiya 4:22. Kyavudde agamba kubanga abantu bange basirusiru. Lindako. Osoma wano. Ngambye Yeremiya 4:22. Soma ruulire. Kyavudde agamba kubanga abantu bange basirusiru tebamanyi. Lindako. Abantu ba Katonda baki? Lwaki basirusiru? Soma. Kubanga biwowongole by'abaana. Kubanga abantu bange basirusiru tebamanyi, basebe ensi temanyi Katonda. Eri mu busirusiru. Ensi tesobola kuteekawo kiseera nga kino okujja okusinza. Njagala kakasa nti mwayisa abagenyi. Abagenyi abaze mubakubireko kwa mine nene. Amen. Njagala kubategeeza abantu bayisa abagenyi. Naye ensi teyagala mazima. Namba 2 musabire abagenyi be mwayise kubanga Setaani yakoze byonna okubalemesa okujja okuwulira ebigambo bino. Setaani ateekawo byonna. Era twagendanga tuli mu kuyita abantu nga waliwo effort. Ne mutuuka n'okwoleza omuntu engoye era n'agaana okujja. Ne mutuukawo ne mugamba naye kiki? Ngenda kwoza entumo y'engoye. Tugaba abaana bawala kati tuzoze engoye. Zigwe tugende. Muzoze kale tunalaba nga bamala okuzoza kati naye sijja kugenda. Ng'engoye tuziwedde. Katonda yeeteeseteese okukola ekintu engeri zonna okulaba nga alokola omuntu, naye omuntu agenda kukozesa amagezi gonna atoloke Katonda agende mu geyeena. Kama ndi kitalo. Katonda ataddewo enkola zonna okulokola omwana w'omuntu ave mu mitawaana Setaani gye yamusuulamu, naye omuntu naye agenda kukola nnyo okulaba nga azikirira. Okuzikirira bakukolerera ssebo. Okuzikirira obulokozi bwa bwereere naye okuzikirira kwa kola. Okuzikirira oteekamu amaanyi. Bw'oba ogenda mu bwenzi oteekamu amaanyi. Teri agenda mu bwenzi n'amala agenda bw'ati kuyingira mu loogi nedda ssebo. Alina okusala amagezi n'ateekako ekijaketi kyatayambala bulijjo. Ago maanyi. N'ateekako ekikoofiira. Leero masikisi ze ezajja.
oli agula masiki eya bulaka netuukira ddala wano. Omuntu n'asula nga ali mu kuligita naye ng'akolera geyeena yakolerera. Omuntu n'asala amagezi gonna okwejja mu kifaananyi kya Katonda afaanana emizimu emimyufu naye ng'akolera geyeena. Omuntu asala amagezi n'asula mu ndongo ng'atunula bw'ati, n'asula mu ndongo ne bukya n'agamba n'enkya nnumba, tebeebaka bakolerera geyeena. Kyabuda agamba bamagezi mu kukola obubi. Abantu bamagezi nnyo, ekibi kyayonoona ensi. Omuntu mugezi naye nga mugezi mu kwonoona. Naye mukola obulungi tebalina kumanya. Abantu kambategeeze mu kwonoona bagezi nnyo, era kankutegeeze omuntu okubba akozesa amagezi mangi nnyo. Naye okukolebwa tokozesa mangi. Era kankutegeeze ekintu ekiyinza okulema abantu neguno lyewuunya kwe kulokolebwa. Kiki kye weetaaga okukola? Okuwaayo obulamu bwe eri Katonda. Naye omuntu okujja n'akubba akozesa amagezi mangi. Omusajja yabba, batunyumiza omusajja yabba baasi omusajja omu bw'ati. Bayibuli egambye bamagezi mu kukola obubi. Mbu yajja n'akwata tooki zino ez'amanda 8 n'azikyajinga tooki nga 7. N'agenda kukuba atege baasi. Tooki n'azisiba ku buti. Baasi gyegenda okuva obuti bw'ati n'agenda ng'azisiba naye nga zonna zisonga eno baasi gy'eva. N'ateeka omuti mu kkubo. Baasi bwe yali etuuka muli n'aziteeka switch on. Zonna ne zaaka ziti. N'ayimirira ku muti nga talina yadde akambe mu ngalo. Abantu bamagezi mu kwonoona. N'agamba nti buli muntu yenna okutandikira ku ddereeva, vaamu jjamu by'oyambadde biteeke wano weebake wali wansi omutwe ngwagala wansi. Bw'onookola ensobi n'alagira tooki ze, bwe waba waakola ensobi temukuba magulu, njagala mutwe, essasi njagala ku mutwe. Agamba tooki. Kakati gwe naawe olaba abantu bakuto eno tooki, ono olaba nga musirikale, nono wano nga musirikale, ne wano olaba nga musirikale, bakusonzeemu emmundu. Kyokka olaba omusajja mugumu nnyo talina kati. Ngambye omuntu yenna aneemoola sasi ku mutwe temukola ensobi gye mwakola ne mubakuba amagulu. Abantu buli omu nakati ssebo temukuba. Basebo temukuba. Buli muntu n'ajjamu engoye zonna n'ebirimu byonna n'ateekaawo wansi. Kakati omusajja mbu yali mugezi, mbu tooki yali azisibye ku buti obumuvinga. Oba ositula bwoti omutwe embuyaga nejja, tooki negiramu bweto kati anzise. Ono aba agiramu agenda kusitula omutwe, embuyaga nejja, tooki nemuvinga mu oba alaba nze. Mbu omusajja n'abakukumba n'atwala ssente n'ebyobugagga byabwe n'aleka nga alagidde tooki ze. Agati omuntu anaasitula omutwe sasi ku mutwe. N'atambula n'agenda. Ziwera ssaawa 10, 11 mutwe wansi. Oba ositula tooki n'egireeti notuzaawo. Ssaawa 11, ssaawa 12. Bannange ssaawa emu tooki nga tezikyayaka nnyo. Bagenda okugira bwe bati ng'omusajja yababbye nnyo. Abantu b'amagezi mu kufera. Omusajja akukubira essimu batukubira enkya n'eggulo naye n'ateekamu amagezi mangi kukubba. Juzi nasanga ababbi nina gye nali nva ekiro nga bapaakiza emmotoka awo ebbali. Kati omusajja omu ayimiridde wano n'akadomola k'amafuta akulaga nti ayagala buyambi, agenda wali petrol station afuna amaki. Kati kasita kakutanda n'oyimirira bw'oti. Zalisanga musanvu n'oyimirira bw'oti mbu naye kanyambe. Era abakristaayo mwe Bayibuli egamba mutunule nnyo nga mukola mutya? Singa abatalina manshi. Tuli mu kiseera eky'enkomerero eky'okwetegereza. Kasita oyimirira bw'oti nga bali abebase emmotoka bavaamu nga bakwata bakayita mbuka balya. Sigaza eddakiika 7. Balumi 5:12. Balumi 5:12 yangu amangu nnyo. Kyabuda agamba
olw'ebyo byenjogeddeko bassebe byaleetebwa ebizibu. Olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekiibwa ekyajja mu nsi. Wulira. Okufa ne kuyingira olw'ekibi. Bwe kityo okufa ne kubuna mu bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Okufa ne kubuna ku bantu bo. Kankutegeeze omuntu ne bwafuna buli kimu kye yeetaaga mu nsi asigala yeralikiridde ekigambo eki bakiyita kufa. Era njagala nnyo awali okuziika mpampita nnyo okubuulira. Mu kuziika omuntu ne bw'aba mutamiivu asirika n'awuliriza. Olwo na buli asamwe ne mugamba gamba muliranwa ogoddako. Abantu kati toŋŋamba. Ne mbagamba oba mwagala oba temwagala gw'okola otya gwoddako oba nze nzirako. Kubanga ekibi kyayingira mu nsi. Basebo ne banyabo amaziga ebiwoobe okuyiwa omusaayi okukaaba byonna Sitaani yabireese. Yokaana 8:4. Ulira Kyabudde agamba mmwe muli ba kitaawe Setaani. Abantu abakola ebigambo bya Setaani kitaabwe ye Setaani. Era mwagala kukola okwegomba kwa kitammwe. Era abantu baagala okukola okwegomba kwa kitaabwe. Okuva ku lubereberye ye musi. Okuva ku lubereberye bannange Setaani okuva ku lubereberye mutemu. Todamu kwayiriza Katonda ndi yassa omuntu. Setaani ye muki? Ye musi yamazeewo abantu baffe. Okuva ku lubereberye ye musi. So tuyanywera mazima. Kubanga amazima tegali mu ye. Amazima tegali mu ye. Bw'ayogera obulimba ayogera ebiva mu bibye. Amazima tegali mu ye. Bw'ayogera obulimba ayogera ebiva mu bibye. Kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba. Ye mulimba era kitaawe w'abaki? Yateekawo n'olunaku nga lumu ogwokuna lunaku lw'abalimba baluyita fuluzidde. Naye abantu era baluyingiramu. Ye teruutere. Tulate ye bannange ye wama teruutere lunaku lw'abafuulu. Lunaku lw'abasiru. Setaani ajoga n'oyingira mu lunaku lw'abasiru n'okola activity. Sebo mb'okkirizibwa okulimba okuva ku ssaawa 6 mpaka ku ssaawa 6. Tewali mutawaana. Ne bw'olimba omuntu n'afa. Waliwo ne yankubira essimu n'aga nti owaayo oliwa lwalino lwa Sabbiiti. Oli ludda wakonze ndi waka. Tebaakubidde essimu nti bamenye edduuka lyammwe ebintu byonna babitutte. Konze mbadde essimu. Naga nti naye tukuteka ababbi 2 naye omwaduseewo. Naye jangu tubule ekye tuba tubakolera. Saayambala sitokisi, saayambala ngatto, simanyi kye nakola. Nenfubutuka, nentuuka ku kkubo, neŋŋamba owa bodaboda. Natuuka ngenda nakufa. Natuuka ngenda okutuuka wali nga noonya ekifaananyi ky'ababbi ng'abantu bali mu kuseka. Kiki bannange? Gwatamanyi nti olwalo lwakulimba. Nenga kalewulira Sitaani. Naye naffe tuyinza okulimba mu lugezigezi. N'olimba omwana mu bw'okuula erinnyo limpe nditeeka awantu emmese egenda kujja erijjewo eteekewo ssente. Emmese zeewamwe zikolera wa? Obwo bulimba bwa Setaani. Omwana mugambe nze wange nabagamba buli mwana akwera ennyo muwa 5. Naye si mmese zaawo tezikola. Obulimba ne bukulaakulana ne butuuka ku baana ne bajjajja baabwe nga bonna bagenda bagamba abaana nti bw'oteeka wano erinnyo emmese ejja nerijjawo nekuwa ssente. Obulimba naawe tobuleetanga mu makaago kuleeta Setaani. Ye mulimba. Era kitaawe w'abaki bannange? W'abalimba. Njagala kusomayo olunyiriri lumu. Yokaana 3:16 ne 17 lwenjagala okumaliriza nalwo olw'obudde. Tunatandikira awo akawungeezi k'eggulo Mukama nga bw'ali omulamu. Yokaana 3:16 ne 17. Lugamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo. Soma sebo. Agamba kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Wulira
buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Haleluya. Twebaza Katonda tinewankubadde Setaani yateekawo embeera ey'okuleeta ebizibu, ey'okuzikiriza obulamu bw'abantu, ey'okuleeta endwadde, ey'okuleeta stress, ey'okuleeta pressure, ey'okuleeta sukaali, ey'okuleeta ebizibu ebibeetoolodde, ey'okuleeta obugumba. Abantu beeraliikiridde. Setaani atabudde amaka, Setaani atabudde abantu ku mirimu, Setaani atabudde abantu mu kanisa, Setaani atabudde abantu mu church board, Setaani atabudde abantu ku kyalo, Setaani atabudde abantu mu bika. Naye twebaza Katonda bwe tukkiriza Katonda ne tumusembeza ne tuwaayo obulamu bwaffe, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Waliwo Yesu. Newankubadde Setaani akoze byonna, newankubadde Setaani aleese obulimba bwonna, Yesu ataddewo amazima. Newankubadde Setaani aleese okuubisibwa, Setaani ataddewo ekkubo ery'obulokozi mu nsi eno. Newankubadde Setaani aleese okutabula, Yesu waali okututabaganya. Kankutegeeze Mukristaayo gwe, bw'olabanga abantu abaze okutabaganya tebwereetamu malala, baze ku lwa Yesu. Tobabuuzabuuza bubuuzo, mulina ebyuma ebikebera obandi lubuto. No! Nomala olumalira obuntu obadde naawe okimanyi olubuto lukula mweruli, oyambala ngoye nnene nnyo, otawanya abantu baze kuyambako kukujja ku Setaani. Bw'obeera wano ng'olina akantu k'olina akekuusa ku Setaani, kaweeyo tukooke. Yesu waali akuwa emirembe. Setaani wa ffujjo ayinza okuteekako akakomo. Banaye mwegendereza obukomokomo bwe mwambala. Twakuba siina bwe nalibiyigiriza, mbiyigiriza nnyo nga njigiriza ebyamasabo. Ennaku zino n'abakristaayo mutandise okwambala obukomokomo. Omanyi kamategeeze, ebikomo mulowooza biri eby'essabo ebya jjajja Mmandwa, naye kati Setaani akozeeyo n'ebikomo ebirimu ddani ebya Red Devils. Red Devils ikoze kitemu ki? N'osanga omudiikono akalakala ne Devils mu church. Era genderera nnyo abavubuka, kasola omuvubuka nga lalese okwambala ebikomo. Mwanguyire nnyo. Setaani agenda kumusiba emiguwa, mujja kutuuka okugenda okumutuukirira bw'ati ng'omuvubuka takyategeera. Ajja kuva mu kanisa. Setaani enkola ye eringa eya Nabbubi ku kiyenje bw'aba asiba omukristaayo. Setaani tapapa, si Robert Shua. Setaani bw'akulaba bw'ati amanye engeri gy'asobola okukusiba, naye mu mpolampo. Nabbubi bw'aba asiba ekiyenje tekifaayo, ajja n'akiyisaako akaguwa. Ekiyenje ne kigamba naye wabula bannanga abantu balina n'ebyokukola. Kaakati ono nze ompiseeyo kano akaguwa kenjira bwe nti. Mulundi gumu enkeera Nabbubi n'ayisaako akaguwa akaki akalala, ye tafaayo. Ekiyenje kibeera nga kiga nti waa nze wendyagalira wonna siba ne bonaasiba asatu. Ndigira nti ye mukristaayo. Eri abakristaayo abamanyi nti bo Setaani takyabayinako maanyi. Setaani musajja muzibu. Tobeera wano n'omera amalala. Bw'olabanga ewakaawo famire yo temukyasobola kukwata katabo ka luyimba ne muyimba oluyimba ne lugwako, bulijjo muyimba kitundu kisooka na kisembayo kuba temubala budde. Waliwo n'abatakyayimbira ddala. N'olabanga temukyalina budde busoma, bufukamira ne musaba. Abalala bali ku Nigeria. Bayiza Setaani mubi nnyo. Mu kifo ky'okufuna obudde obusoma n'obusoma lesoni, afuna obudde obubeera ku Kinigeria essaawa namba n'okukaaba n'akaaba. Era asobola kaaba olw'obwenzi. N'abeera ku Kinigeria bw'ati n'akaaba. Kiki? Sooka ndeke bannange nfunye obuzibu. Kiki? Ofiiddwa wa ku kyalo ki? N'alyoga akunyumiza bwe bitambudde, simanyi ono yagenda wali, simanyi n'asanga akaana ewaka n'akatulugunya. Naye kati ebyo bikukwatako bitya? Ba ku kyalo ki? Babeera ku kyalo ki? Basomera mu kanisa ki?
nga bw'onaawulira singa kalubadde okaabye lwakinze ngaowulidde lwakinze kale waakiri omanya nti oyo omuntu yaliyo ddala naye abantu bakuzanyira ku bwongo eno bwe bakyusa series biyindi buli kaseera ate ebiyindi ebyo birimu ennyambala y'ekisamize n'ekwetonaatona kati obwongo bugenda busika embeera eyo Sitaani agenda kuzimbamu ekifaananyi kyakwagalamu. Katonda yasindika omwana we bassebo ne bannyabo si kusalira nsi musango. Somero 17 lwe maliza nalo 3:17 amaaso 17 kya budagamba kubanga Katonda tiyatuwa mwana we mu nsi kusalira nsi omusango. Katonda teyatuma mwana we ku nsi kutusalira musango. Haleluya. Naye ensi erohokere ku Yesu. Yesu wali okutulokola. Yesu wali okutuwonya. Yesu wali okutuyamba. Okusoomozebwa mu Kristo kugenda kujja kw'olina n'okutono nnyo kutono. Naye Sitaani akyaleeta n'okulala. Naawe awulira ng'olina akalembereza okkirira, naye okukkirira kujja kuggwako yambuke. Olugendo lw'Obukristaayo lulimu ebisiriko, lulimu ebiwonvu, lulimu obusozi ng'oyambuka n'owulira akasozi nga kawanvu, waliwo wootuuka akasozi nga kawanvu nga n'emmotoka owulira mutuufu esinziira. Naye oba kawanvu katya mu linnya lya Yesu kajja kuggwako. Obulwadde buyinza okuba nga bukwezinzeeko. Yesu ali ku nsi okuwonya abaddu be n'abazaana be abalumizibwa endwadde. Sitaani ayinza okuba nga akugira mu birooto n'akuteeka mu bizibu n'akukozesa n'akweta ebirooto eby'abantu abaafa edda. Yesu wali okusumulula. Sitaani ayinza okuba nga yeezinze mu mirimu gyo. Asobola okwezingana mu mirimu. Kati saawa zino oli ku kyaki waliwo abafuuwa emindi ku mudaala gwo. Asiraani taddamu kutunda abaana be balwale yeetoolola omudaala. Kati enkya bw'oddayo naawe yimirira ku mudaala ogambe nti ebyakoleddwa wano byonna mu linnya lya Yesu tebirinaako mugaso. Amen. Yimirira ku mudaala, tokolanga nsobi okuyingira ku mudaala nga tonnaba kusaba. Kubanga Sitaani wali okuyiganya mulabe waffe. Sitaani asanyuka nnyo nga tuli bubi. Bw'olaba ng'omwami we ateredde n'omukyala nga ateredde togamba nti kati biwedde, tandika okusaba, yongera okwegaya Katonda abongere amaanyi. Kubanga waliwo abatateredde baleeta eddagala ne balisimba awo, baleeta bino bwe bigaana ne baleetera abaana ffene nga bamukubyeemu empiso. Sitaani asobola okubikola byonna. Nze yatwalira abaana bange ebindaazi nga birimu eddagala. Bava ku ssomero oli yajja, baana mmwe badde mbaguliddeyo ku mandaazi. Naye mutule wano mugalye k'abaana. Baatugaana okulira mu kkubo, katugende nago tunaagalira eka. Maama waabwe yali ali awo nga bazze. Maama waliwo atuwadde amandaazi mummanyi. Mandaazi gonna gonna tegategeerekeka. Ebyo byonna Sitaani abikola atya? Tuteekwa okusaba. Yesu yagamba musabe ng'obutakola ki? Naye njagala mbategeeze Bakristaayo mmwe tulina omuwanguzi, tulina omulwanyi atawangulwa, ye Yesu Kristo Mukama waffe. Haleluya. Abamukkiriza muyimire tusabe. Katonda nannyini buyinza atula mu ggulu, atudde mu kutangali gy'okutaliggwaawo, weebale kubanga oyogere naffe enkyene y'olwaleero. Erinnya ly'Omukama lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa ennaku zonna. Mukama, tetuyinza kuva awali amazzi amalamu agamala ennyota tugenda awali amazzi ag'ekiseera ekitono ag'ekibi. Tuzze gy'oli Katonda waffe ng'abaana bo, naye tukusobezza mu kwonoona. Twonoonye mu bigambo, mu bikolwa byaffe, mu kufumiitiriza mu ndaba y'ebintu. Otusaasire okuyita musaayi gw'omwana wo Yesu ogwayika ku musaalaba. Naye otukkirize ng'abaana. Twonoonye naye tuli baana b'Omukama, tukkirize otuwulire. Amiina.
Yesu mu kibiina kino eky'abaddu bo n'abazaana bo baze mu maaso go. Buli muntu alina okusomoozebwa okw'enjawulo kubanga ali mu nsi esoomooza. Waliwo abali wano nga Setaani abasibyeko endwadde ez'omubiri. Mukama wali ku nsi eno ng'owonya endwadde ezo. Ng'omuweereza ow'enjiri Katonda waffe ng'olodde omukono gwo okwate ku buli bulwadde bwa muntu ssekinomu ali wano era omuwonye. Amiina. Kitaffe omwagala gwe musawo asinga abasawo bonna. Ekigambo kyo kisala, kisinga ekitala eky'obwogi obubiri, kyawula ennyingo n'obusomyo. Ekigambo kyo kiwonya, kakiwonya abaddu bo n'abazaana bo. Waliwo abalimizibwa mu mwoyo Mukama, tebakyalina maanyi ga kusoma Bayibuli, tebakyalina maanyi ga kusoma kasisimuka, tebakyalina maanyi ga kusoma lesoni, tebakyalina maanyi ga kusiiba ku kkanisa. Abamu kati baagala na kugwera, amaanyi ag'okusiiba wano tebagalina, baagala kudduka. Obunafu obwo Mukama busabidde okuwona. Yesu obunafu obwo buwonye. Ababeera ku Binayigeria nga tebasumagira naye bwe bakwata ku Bayibuli ne basumagira. Ababeera ku Binauganda ne batasumagira naye bwe bagamba nti okusaba bagenda okukuba amiina nga bo bali mu kuloota. Abunafu obwo Setaani yabuleeta. Mukama abasibye mu by'omwoyo kwegayidde basumulule. Abalala basobola okufuna ensimbi ezikola enviiri naye tasobola kufuna nviiri zigula Bayibuli kubanga amaanyi talina. Tasobola kugula lesoni. Koota egenda kutandika naye era tanagula lesoni. Obunafu obwo Mukama bugenda kuzikiriza abaddu bo n'abazaana bo. Bayambe. Yesu waliwo abalina okusoomozebwa mu mirimu. Omuntu anoonyeza emirimu giganye. Buli kyakola tekitambula. Buli kyakwatako kyekifa. Yeebuuza ye yabaaki ate nga mu Kristaayo olunaku olw'omusanvu. Naye abalala Mukama nga bitambula. Yesu omwana w'obulenzi oba obw'obuwala alina okusoomozebwa okw'engeri eyo. Musabidde okusumululwa okuyita mu kusaba kuno kwa Sabiiti. Ku lunaku olwa Sabiiti wawonyanga abantu Yesu, ne ku Sabiiti eno tuwonye. Tusumulule emirimu gyaffe, sumulule emirimu gy'abaddu bo n'abazaana bo. Buli Mukristaayo alina kyakolo kiwa omukisa. Abatalina kye bakola bawe ebyokukola. Mukama tutuuse mu kiseera eky'enkomerero ddala. N'oyo Omwoyo Omutukuvu tumwetaaga. Tusaba atuluŋŋamye atuuse mu bwakabaka bwo. Buli muntu mugyeemu okutya n'okweraliikirira. Abadde aweddemu amaanyi nga n'amavivi gaddemu amaanyi, Mukama tuzeemu amaanyi. Kubanga wooli wagamba babiri oba basatu nga bakuŋŋaanye ku lwange n'abeera wamu nabo. Mukama tusuka ku basatu, beera wamu naffe era otuwonye. Ekisa kyo n'okwagala kubeere naffe. Omwana oyo aloota ebirooto nga Setaani yabireeta. Mukama mu ttuntu lino musabidde okusumululwa aleme kuddamu okuloota ebirooto ebya Setaani naye kaloote bamalayika. Aleme kuddamu okuloota ebirooto by'abagenzi naye aloota Omwoyo Mutukuvu. Aleme kuddamu okuloota Mukama Setaani waliwo abalina emyoyo emibi nga gibakozesa ekiro. Emyoyo egyo mu linnya erya Setaani nkoola bamalayika bo bakuume abaddu bo n'abazaana bo, baziyize embeera eyo. Waliwo abaliko omuzimu gwa masturbation. Katonda waffe ogwo muzimu ngusabira Yesu gugyewo. Abaana bo babeere ab'eddembe bwe bayitegeera amazima n'amazima gali bafuula baddembe. Tuwulire ne byetakonyeeko mu kusaba kono kubanga luli Katonda waffe tuli naffe tuli baana bo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kama bawo omukisa.